nawandise ebbaluwa wiiki ewedde nga ngamba director wa CID abayite mwena abaana, director wa forensic AIGP Mubiru babatwale mu laboratory ya police babajjako ndaga butonde mwena abaana bebagamba bali senga we yangamye mulinga abiri kati yali amanyi kubira bana naye nti bola abalala abajja, so abalaba TV zino n'emikutu gyonna abagamba nti muli baana ba Kafeero. Kino njagala muganda wange Kafeero Paulo Job Prince gyali awumuleki nkoyo okubonaabona kuwulira ebintu by'abaana ba Kafeero nga abonaabona. Nze Kafeero yali mukwano gwange. Kafeero dipo nazigala yatula wali owange Ntinda, omu ku bakyala ba Kafeero Robin abisirikirwa mukwano gwange n'olwali oluno mukwano gwange. So olwendaba ebintu bya Kafeero, omwana wa Kafeero, abaana ba Kafeero bimpisa bubi. So Paulo nzijukiranga yakafa waliwo dokita ali wali enajana nkumbi wetwalyanga emmere opposite Dr. Kasule yalina DNA ya Paulo nga Paulo ali nsambya yangamba nga ndina essenkubuge nangamba nze ebintu byange ndaga mu butonde zange ziri nani ne Kasule kasimanyi oba Kasule akyazirina oba tazirina. Gavumenti egenda kukola kyesobola okumalawo kino ekintu aba Kafeero babeere ba Kafeero abatali ba Kafeero baleme okubeera baani ba Kafeero. So nasabye mwena abaana b'omugenzi Kafeero ekisooka mwesolooze kati ngenda kubawa olunaku olulala oba olunaku kiyimiddize manager alababoyo olunaku mwena mujje awulidde mwena mujje ntwale ku poliisi wali enaggulu babajjeko ndaga butonde bawaloozi bajjako bode y'omugenzi ndi wiringa okuyambako famire okuddamu entaano ogisumulula baddemu bagizimbe bulungi bajjeko eggumba bakebere amagumba ga Kafeero n'abaana ba Kafeero. Abatali ba Kafeero bakole ki? Bangamba bali babasaba sente z'okujjayo ndaga butonde zaali senemeka bazituwa milioni 10 sebo ani yazibawa kakati honorable katuna nnyo waliwo omwami bamuyita mwami Nsubuga nze n'obupapula bwange buno okutukebera DNA yasooka sebo honorable minister twatunda ttaka lyaffe milioni ago nkokonjerwawo milioni 4. Yes era endagaano eno oba ogiraba nansonyiwa engeri gye ngikuumi naye yeno gye twatundirako ndowooza olaasenga Nantongo Saro ye yaliwo oluli ne baganda bange kuno kuliko Kafeero Simon Peter Nagawa Elizabeth fenna kwetuli era ne tukkaanya abasayininga kuno kuliko abaana abaali basuubira obeera ba administrator kuliko in fact senga yasooka osayininga Nantongo Sara Simon Peter n'asayininga senga waba yasayininga bakisenga yasayininga ate ajja wano ng'agamba mutunda ebintu kangende mpola taata kakati tumala otunda ettaka lino tugenda ku DNA zino ze minutes zetwatuulamu taata wange batukola ki tukkaanya era wotunulira ku minutes buno bukadde kadde linnya leko eriri senga Nantongo masayininga kwa bantu beka Kafeero Simon yasooka Kafeero Dube n'asayininga Kafeero Tone n'asayininga Nantongo Sara n'asayininga Kafeero Dube yegwe nedda Kafeero Dube muto wange nze Kafeero Thomas Swazinigali Andongo then Kafeero John Mark n'asayininga Mark abaali wano bennyini kati Uncle Balaam tuva wano ne tugenda mu DNA MBN laboratory gye bagamba nti twafera mpulira Uncle kati tutuuka mu DNA ne bagirefutinga still ne bagamba omusaayi mufu ne baddayo we n'omwami yali atuwaddeko kasente katono n'akwata milioni 10 Uncle Balaam receipt yiino n'osigala yomeka yiino nsaba erina mu Luganda n'osigala yomeka kati nedda bagenda bazijjayo mpola mpola kati zine 10 ze baamuwera ndowooza endagaano ogiraba endagaano ya ssente obukadde 10 zisasuddwa omwami Nsubuga ku poloti y'enkoko njeru nsonga ya DNA strictly yali ya DNA Uncle Balaam. So tuvaayo ne bazirya ssente senga simanyi gye yazitwala Uncle Balaam tebagamba mazima naye waliwo ne letters of administration. This is from court. Ne tulinda emyaka 4 Uncle Balaam abaana bano baddeyo mu musaayi bajulire kubanga ne court yasala omusango gugumu. This is a judgment by Honorable Justice Mulangira Joseph. Bagamba ki? It is malicious application number 33 lacks merit. It is hereby dismissed with costs to the respondents. Bana abaana 14 Uncle wange Balaam ze kuita Uncle munansonyola era ndi Uncle Balaam bana abaana 14 bonna kuva ku Martin Kafeero paka ku Joan Mirembe Ntongo bebawo wabira bana abana nti bababbye omusaayi. So the judge decided, after the judge deciding or ordering, ne tugenda maaso ne waita emyaka 4 Uncle wange ne tufuna zino letters
This all costs money. Njagala those people come to account senga wanga ngambe tiswazi wafera wote omusayi. Simya senga werishi. Simya senga ntongo sijina na jiri naze tata kubyatu kubira omuntu agenda jimpe. Kuba senga abadde wano yandiyogedde. Kale so. Mwandwadde muzena ye. Kwanja naye anko. Anti jala mwina okutuula kati kwanja ala mutuule mwenanga ekika. Yes sir. Judge yakola ruling court yakola DNA. Court nga court yakola DNA. Yabasindika ne bawa milioni 10 anko Balamu. Court yabagamba muddeyo mukebere omusaayi. Nebagamba muzeyi wange mole mugera teriko. Ne banona ne milioni 10 kwanko wange. So bagenda senga nazirya. Bagenda mu court instead of going back. Senga nantongo. Namba ya senga nantongo. Bana enyamba nze tuli ku desk waliwo abantu endagano ine translated in Luganda. Omanyika okumalawo bino byonna tujagenda mu laboratory ya government. It's okay uncle Balamu. I don't kubaze nkoye okudira ebintu bya kafeero. Yeah. Kafeero yali mukwano gwange. Ino receipt era njala kubiriza abavubuka abana b'abagenzi mulekerawo okulwanira emaali z'abafu. Anko batuwaayiriza nabo balekerawo tuwaayiriza. Anko nze sina kye nali ntunze waffe. Alo gye baleko senga. Ndi wano ne mutabanyiwo nga tewaŋŋamba nti mwagenda mu kooti ne ruling nga negamba abaana bana be bakafeero. Kale kakati nabawe ebaluwa mwagenda wawe nabatuma nabawe ebaluwa juzi mwagenda wa kakati kyenjagala okumanya njagala mukanye mwena kati zisagala okayane gwesenga wabana abaana tuza abaana b'omugenzi Kafeero ne wangambye bawera 20 si ekyo kati bona bakubira amasimu bamaama baabwe mugende naggulu ngenda kubawa ebbaluwa babajjeko ndaga butonde mwe bennyini then mugende ku kooti nga mukkiriziganyiza mwena abaana mugende wano ku Buganda Road oba kooti yonna babawe ebbaluwa ekkiriza okujjayo bode y'omugenzi bamujjeko eggumba oba ekintu kyonna dokita kyanaaba alabye babakebere ekyo kiggwe bwe tunasanga abaana abo nga si bakafeero nakyo kirungi bagende bave mu bintu by'abakafeero. Kafeero abalina abaana 2 bebo balina balina 3 bebo balina naye senga we mwali mutunda ettaka ly'enkoko njeru wasayininga ku ndagaano y'enkoko njeru ne babawa milioni 10 kooti ne bagamba mugende mukebeze endaga butonde wazitwalawa
omukyala omwami yakuwa ssente abo bennyini mu mbeera y'okutabulatabula ekintu banna bwe bennyini balina n'abaana abamu bakulako ku ssente ezo banaabalala essente endala abo bennyini basobola okuzisaasanyisa. Nedda nze kyembuuza kiri kimu, emiliyoni 10 ze baabawa mwasayininga endagaano nga muva mu kkooti, emiliyoni 10 wazitwala wa? Ng'ennaku z'omwezi 17 ogwokubiri 2020 gy'emyaka 6 okuva kati. Kati sabo kyebadde nsaba tufune omwami oyo gwe bagamba nti twatunda era eyagula, mbadde nsaba abeerewo ate yabatanye ensonga kubanga nze kankuzeeko esente zijja kulima nti wadde olwatano nga lukwatako esente zakasana mu bintu ebimu n'endala abaliza obusomo obudde obwo ne bazikozesa ani bazikwasaani, ani yazisaasaanya? Martin Kafeero Martin ye yazikwata n'agabirako banne abalala. Yali DFCU. So Martin ajja tu accountability eze milioni 10. Nga tu accountability agambe na wako no. Yatunda kina ki? Yatunda ekibanja ebibanja ebyegetoloddeyo ku kukobi ku ttaka lya Kafeero n'erya Kafeero lyennyini alikakanyeko ettaka lyennyini eryekyapa alikakana okukisalamu n'ekyapa kyennyini agezaako ekyapa ziri eka mmeka? Temwateekawo caveat? twateekako caveat naye agenda agijjako. Ate caveat ogijjako otya? Sebo kituufu wajjako caveat ku kyapa? Taata gye nnoonya wano caveat ngikulage. Caveat ekyaliko John Mark yagiteekako. So senga wange lekera olimbalimba abantu. Oli muntu mukulu. Noonya caveat simanyi kyaliko ebibanja ebisigadde waliwo ero songa takisiganya naye agaana okutunda It's ongoing. Teka meka? It's 23.7. Zibamala mukaya bukaya. Muyombera bwerere. Ekyapa kyammwe kiriko already caveat kweri. Kyakyuka kirina amanya ga administrator. Kiri mu manya g'abaana bana. Nganda babiri. Ba administrator bali babiri, sorry, Uncle Bala. Ani nani? Nagawa Elizabeth ne Kafeero Thomas. Yegwe. Yes sir. Nagawa yaliwa. Nagawa mukulu wange ali wetasobodde kujja ali eyo bweya. Kakati kye mujja okukola mwenna abaana ba Kafeero. Ngenda kuwaga omulimo senga Nantongo kwatagana n'ono mutabanyiwo Swaziniga. Mukwatagane mumbuli olunaku lwe musobola mu weekend olunaku ki lwe musobola munkubire nga obudde bukyali mbaweeyo akadde kasaawa emu. Mbatwale enaggulu mulundi gumu babajjako ndaga bitonde bazitereke. Abaana amala ozitereka mumbulire sente meka zeetagisa okusimula entaana n'okuddamu ogizimba. Owulidde bajjako ndaga butonde mbasasulireko sente z'entaana eyo bagizeewo. Poliisi ekebere, labbalato ya poliisi ejja kukebera tewali wagenda gigulirira. We tunaasanga nga Bakafeero baliko babiri beebo. Abasigadde buli omu ng'anoonya wagenda. Kyensaba ankwange Balamu, kyensaba senga wange aveeko obakkirize aleme kuleeta mu maaso go. Muzeeyi waffe we yafa senga wange mwakwata ebyuma bya taata ne mubitwala byonna ne mukola show ne mukola ne kulabako production. Kati nze wenkola she mwejjukira muzeeyi wange mwami Balamu senga wange mba muyiseeko nnyo. Omukolo gwange gwa kujjukira fundraising. Naye senga wange bakyusa ekibiina kya muzeeyi wange ne bakijja mu kulabako Gita Singers ne bakituma kulabako production. Ne batabaala ensi eno yonna nga bakola bivvulu. Uncle Balamu nze nkola show ya kujjukira kitange era naawe nkusaba. Woba osobodde ojja obeewo olabe ebibaayo babawaayo abantu be basuubira nti Swazi afuna ssente nnyingi. Era nkusaba nga wakola statement luli. Ebintu bya Kafeero music takwatagana na property. Nze andeke nzijukire muzeeyi wange taata.
okkiriza abantu bajje bamujjukire tebiina bwe bitakwataganira senga kuba nammwe mwajjukiranga taata ate mwakolanga ebivvulu ekivvulu kyanga 17 ogwokutaano nyabo ekirindako ngenda kubawa olunaku mujje mutule mu meeting ng'ekivvulu kyona omwana tekinatuuka mbawadde wakati wa leero n'olwokutaano ngenda kubawa sekitole wange mukubire mwena mujje masindiko wa IGP mu biro forensic police bajjeko ndagabutonde mwena bino byo kitegeeza honorable minister obisazizaamu byagenda sina buyinza busazaamu ebyo bibireke nenjagala nzikulwange nga minister okukonfaminga abazaalibwa era ngenda bireka wano mu maaso gwa reception yo taata ebyo bibeerewo kubanga mulina amateeka ge mwayitamu okubifuna size kola contempt of court nenjagala final decision iwali wagamba nti bakozesa ndagabutonde sizaabu kafeero nabo babatuufu tukozesa ndagabutonde yani nze sikinako buzango bala so entana ya kafeero nzija kuba supportinga okusende nze ebyokuzikula senga wange abirimu ebyokuzikula muzeeyi wange I'm not above the law era ensi etegere nti omuntu ayagala ozikuula muzeeyi senga Nantongo Saara nze taata nkusaba nte akasho kange kabeeyo nga 17 kuba nina amateeka gengobere njagala mukole kintu kimu mwena abaana bona 20 abaleete bonna abagamba nti bakafeero bona mubatwale ku poliisi babajjeko ndagabutonde number 1 owulira mwena musaininge nga mukkiriziganya mwena abaana nti n'abafamire timukkiriza kafeero bamujjeko ndagabutonde bamujjeko sample esobole okumanya abaana bakafeero n'abatali bakafeero ye solution yokka gye mulina kambuze anko wange waliwo twagenda mu ddwaliro ne basenga abafa abo batuyigiriza because tetuli basawo nasoma bya bulambuzi batutuuza nga we tuli ne batugamba waliwo engeri bweti okukebera webale njagala okulirize yogere ne Dr. Byarwanga akulira pathology ebyokukebera ku bode z'abantu ye mwenyini yangamba nti ababuuliramwe nti mufune order ya kooti nga mutudde mwena mutuze family meeting mufune minute mwena muzisainingeko timukkirizganyiza nja kuba wano nja kubafunira lawyer omu mutule wano mwena musaininge minutes timwena mukanyiza bamuna bamala okukanya bakwate endagabutonde zammwe mwena nawo mugenzi kafeero bamujjeko ki ndagabutonde babakebere mwena kibuuzo anko kimu kibuuzo kyembuuza kyokka abasawo we ba advising senga yabuuza enjawo senga Nantongo waliwo nga batujjako omusaayi oba tewaliiwo senga wange senga Ntongo okakasa tujjeyo kamera za MBN nga toli mu ddwaliro eryo nga batujjako omusaayi ekirala bakugambako nti kafeero bamuziikuula oba tebamuziikuula n'ogaana oba tewagaana abasawo batugamba senga waliwo tuli bantu bakulu nti basobola okebera kafeero nga bamugjeeyo oba okebera kafeero nga bageraageranya ku baana be oba okukwata muganda wa kafeero ne bamukebera basenga nga weebali ne muzeeyi mugerwa yes muzeeyi mugerwa waali bo kennyini abo basenga mwami balamu ne bakola we bati temuziikula swithati waffe temuziikula muntu waffe tikijalabika bubi senga Nantongo kamubuuze senga ki kyoyagala ayagala ziikula muganda senga ki kyemwagala kale so mwagala kati okkiriza gwe nga senga w'abaana tula ne anko mugerwa mukanye mwena abafamire senga ensi egenda tutegeera amazima tetulina buzibu gwe ziikuula mukulu wo tetukuyinaako obuzibu naye amazima gajja vaayo ffe bagenda tukebera ekyoke mwena babakebere ekibulu kyono kigende mu maaso kijagenda mu maaso kasita mumala okebera omusaayi nga ono aleete bane abaliwo nabo bogamba 20 mujje mwena babajjeko ndagabutonde ku poliisi nze omulimu gwange ne bakwano bakafeera abala tujja kubayambako okuzaawo entaana gye munaaba mwonoonyi nja kubayambako mumbulire senemeke zeetaagisa nzibawe kale mbeere bulungi yita banno mutule mu meeting mwena owulidde
Uncle Mugera meeting eddako naye abeerewo Friday. Yes. Kyangu nnyo tulina kati ebyuma, tulina analytical laboratory wano, tulina gundi police laboratory, ebyuma bya mulembe tebisobola kukola nsobi. Kujja banzijeko omusaayi. Kojja wange omukyalo oyo mwagale nnyo abantu abaagala mu bulamu. Omukyalo oyo taata wange yamuweererera abaana. Naye senga Nantongo kyonna Kafeero kye yakukola kyogere tugenda kukola ssente tukikuddize senga wange. Simanyi kye yakukola. Nze ndyoke siina buzibu bagenda kunkebera baganda bange. Senga yeeyisa bw'atyo ankubalamu. N'obukaka mu senga wo mu ekitiibwa. Abazadde bo bawe ekitiibwa. Abantu betukuliddemu abo nga batubonya abo. Abazadde bo kitaawo ne nnyoko omusanga mu ekitiibwa. Omuntu atakwagalira mukadde we ankubalamu. Lwaki oyagala oziikuula muganda wo senga Nantongo bannaye tubuulire yakukola ki? Abantu babangi bajjako sample. Lwaki yasooka kukkiriza tutunde poloti zaffe? Lwaki wasooka kukkiriza tutunde ebyaffe? Lwaki twamala fiirwa byaffe senga kati atandise okugamba baziikuule muganda we naye nga gwe kennyini owaayiriza Martin naye ne miliyoni 10 senga ze yatwala banayambalirira. Senga wange Ntongo. Sebo become. Mujje mwena mutuule wano. Ne Uncle Mugero abeerewo. Owulire? Kojja Mugero abeerewo. Ab'ekika mujje mutuule. Mbawo omuntu wano lawyer. Musayininge minutes mwena. Omunamala okusayininga minutes bulungi. Mukwate order yammwe ya kooti. Ompulira. Tugende owa police wali ku Naguru headquarter. Order bwe bange ekyakola. Bwe bate ngeweddeko bagende babawe endala. Then mugende ku police mumbulise nemekeza okola entaana. Mugende musimule bulungi kubanga si kizibu ekyo kyangu nnyo. Basimula ne baddamu ne bamuzika bulungi. Kyo ne kigwa. So tukitwale nti these orders from court zonna ziri disregarded, Uncle Balam, ne letters of What do you want us to do? No, I don't know because we are not following any I'm asking. Others are saying, yeah. Mwakwesa bukujju. Let them prove. Listen to me. Listen. I want you to be calm. Otherwise, you not sorry, have, Uncle Balam. Otherwise, whatever you sell, whatever you eat, whatever you do, you will not have a peace of mind. Okay, let the world know Kafeero had 3 children or 4 children. The others are imposters. Let the world know. Yes. Njogera nyawo. Omwana oyo aganye kugaana kutegeera kibanne kye baliko. Kubanga bakugamba nti nno si bamativu. Ate nga naawe okkiriza nti nno ebyuma byalaba ne banno. Kati banno bakisoba wamukiza bategeere ekyo kiveemu. Ebyuma byalaba abaana ba mukazi omu oba by'abakazi banjawulo. Abakazi buli mwana kumpi ali mwali yekka. Abaana babiri bokka abaawo babiri bokka abaawamu. Abaana abasinga bonna bwe bamutala yekka.